Nyongera okubajjukiza mwenna abantu abatawanyizibwa obulwadde oba ulcers. Kukasobeera nga ofuna ekikeeto n'obeerawo ng'owulira omuliro mungi nnyo mu mugongo oba emabega waneeno mu mugongo, n'obeerawo ng'owulira omuliro mungi waneeno wansinsi w'ekifuba, naawe ng'oli awo owulira mu butuufu ebyenda biringa bye bali mu kusalaasala, biringa bye bayiyeemu amanda oba omuliro, naawe nga wooli nga ulcers zaakuleetera constipation, tokyafuluma bulungi nnyo, nammwe nga wogenda okufuluma obubiibo bujjirako omusaayi, nkubuulira oba oyolekedde okufuna obulwadde obwa kansa singa oba toyanguwa. Ulcers olunaku lw'ozitegeera nkujjukiza nti ziba zaakuluma dda emyaka egy'emabega nga oba zijja zikulya. Bwe zikuluma leero ne ziweweera ne ziyisayo emyezi 2-3 ne zidda ne zikuluma ne ziweweera, nkubuulira bino ebigambo. Ulcers si bwe bulwadde bw'ogenda okukera ku makyo jjanjabe ku kitanda, zisobola n'okutta mu kiro kimu singa zijja ne zikolako ataaka embi ng'oli waka oliwo wekka n'oba oliwo n'abantu nga zakkutulakutula dda ebyenda byo, mwana wattu osobola okufa. Basobola okugenda okutuusa mu ddwaliro nga ne bakutako painkillers na buli kimu nga nojo asobola kudda ngulu. Osobola okunywa garlic, entangawuzi n'ebirala nga batera bagamba nti biwonya ssenyiga. Mwattu ebyo ne bitula ulcers ezo zobali tomanyi nti nno toyina, oba zobadde omanyi nti oyina naye n'ogamba owaayi zaakendeera. Ebyenda ne bitabanguka ne zikunyoola, ogenda okukakkana olw'obulumi buli eri oziriko ddangulu n'omaliriza ng'ovudde mu bulamu bw'ensi n'ofa. Olunaku lw'otegeera nti ozirina lwe lunaku lw'olina okutandika okujjanjaba obulwadde obwo bugende, kuba gy'onaakoma obwesibako bugenda kkula bwongere okukosa omubiri gwo. Ulcers gasooli afubutuka mu lubuto ajja kukuba mu mawuggwe go ebituli, okiba bulungi nnyo, ajja kukuba mu mawuggwe go ebituli, emisuwa egitwala omusaayi ku mutwe. Gwe manya bino eno nti oyo gaasi era sitiru asobola ogikola ki, n'obeerawo ng'amaaso gakusiiwa n'ogamba yii nabadde mu nfufu nga gakusiiwa, n'obeerawo nga n'omutima oba omutwe gukuluma olutata. Kati yanguwira ebintu ebyo gye binaakoma okkula ojja kuba na bulwadde bwa ulcers nga n'ogenda wa mwattu obulamu bwo bwakendeera. Kozesa eddagala lya abo weeriri n'oba oli bweru w'eggwanga lisobola okukutuukako n'ojjanjabibwa obulwadde obwo ne butereera ne bugenda n'omanya nti ekyo okimaze. Waliwo bangi abankubira essimu ne muŋŋamba nti nandiyagadde okusala olubuto, n'omubuuza olina ulcers n'agamba nti ye. Mbajjukiza nti oli gas ulcers gwe ziproducinga era azimbye omuntu olubuto, n'obeerawo ng'olinga alina akaana, n'obeerawo ne weekwasa mu nazaala abaana olubuto ne luzimba, kumbe ulcers ze ziggira oyo gaasi n'akupika olubuto ne lubeera weeruti, n'olyako katono nnyo weekati n'owulira ng'okkuse. Nammwe abakuze mu myaka mwanguyire lino eddagala musobole okwejjanjaba. Ekyo nze kye mbabuulidde. Atawaanyizibwa omubiri ng'oli munene nnyo bwe ntunuulira sijja kukogga kwenkana oyo omutono asembayo. Nasala omubiri okutuukira ddala wenfananira ddala obulungi. Era mwe muuma mundaba we nnali ne kati wendi kyemmanyi mulabawo enkyukakyuka ey'amaanyi. Kati naawe oba oyagala kusalako olubuto lwokka, ng'oyagala kusalako emikono gyokka, osobola okuyita ku eyo ennamba eri awo wansi 0709665852 n'ofuna eddagala erigenda okujjanjaba omugejjo. Ne weewala endwadde nga zino, pressure, sukaali n'ebirala. Okifuna. Kati nammwe abasajja mulina okumanya kino eno. Waliwo abasajja nga mu butuufu temusituka. Then nammwe abasajja abaagala okuwangalira mu kisaawe. Kati ezo ensonga bbiri era osobola okukonnectinga nange ne tuzikwatako. Kubanga ebyo ebintu bye bibeezaawo amaka, ate ebyo ebintu y'ensonga lwaki abamu muva ku neeno ne mugenda ebweru w'eggwanga okukola. Nammwe ababeera eyo mu mawanga
n'ofunayo omukyala manya nti bye mulya ne bye munywa bisobola okwonoona engini zammwe nga mwetaaga ozikola service. Kati kola engini yo service eddagala lijja kutuukako ebweru w'eggwanga ogikole service omanye nti kati oli katebule nga n'obofuna omwana w'abeede oba muzungu oba mukyotala oba muwalabu kasita abanga takkubye oba nga takusibya ng'osobola omuwa ekyo kinyini kyennyini kyasuubira. Naawe ng'oteekateeka okudda e Uganda omukyala we bw'amuleka ng'ate sikolinamu ku maanyi naye otuuse eri mu butuufu kyamakulu okukola service ne weetereeza n'ogenda okukoma wanene e Uganda mwana wattu ng'omukyala kyalindiridde kyekyo. Eddagala lino terina side effect ate era terina kibi kye ligenda kukola. Ate olikozesa gumu kasita olimala olikozesa togenda kubeerawo nti buli kiseera olikozesa nedda system oba ogitereezezza bulungi. Kansobere nti ekyo mukitegedde. Kasita obeerawo mutawanyizibwa amannyo galimu ebiwuka bagenda gajjamu byonna eddagala weeriri. Akalango kakubye kuba nteekeddwa okukakuba abantu balwadde. Mukitegedde. Sijja balwisaawo kangende maaso n'okuba nga ntumirako abantu yonna gye musinziira mu mawanga ag'enjawulo abali e Saudi Arabia wano mu ggwanga erya Uganda nammwe abali mu America kosa UK Australia Serbia South Africa mwenna mbaagala nnyo. Kale katolekere ekyokuyiga katolekere ensasagge. Nze Ssegawa Mulishini. Daga mama kulaina ku ssente oyagala genda naye ye mama kaakati ekiri mu mazima kitutundu okunkolera ekigambo kimu ye mama yakuleeta enkunyumba ya mutoogo ye mama mugajo okukikakasa naye okunyumizaako lwe yafuluma egwero nti alina kye yakikozesa mama nga ssente alina oli kati oleetera empale njakubulira mama gyembendete kale mama togamba mwami ono okubeera mulogo kuba nammwe nekobaana noono okwagala okolaki okuloga muwala wabimanyi otya agifudde nnyo atuuke n'okunkugira omwana mama ino ngireese kakati olwaleero ye mama twagala tukozese empale netuyambako ku bitugenda okukola atujja n'okandula ate mama empale yajjona tuusika mungi empale eno kyali mwana muto naye kyetugenda okukola omusajja oyo ddala kaka yalabagana ne mutoowo tugenda kugikola nereme kumutuuza gyali alina okunoonya nyiriyo gyali naye mubwangu ddala nga ntuusa olina okumwetega kyetuyisa okumwetega obwongo bujja kuva kuwo gwe bwe musisinkana mu bwangu obwo kyonna ekiri kibeere bwe kibeera mu nsonga eyo obuto obwaki mama omusajja abanga mulwadde obulwadde kikyotegeeza obulwadde naye mama omusajja abanga alina siriimu siriimu w'omwavu n'ow'omugagga ayo waaliwo gwe wandyetaaza okufuna omugagga akyusa omusaayi omugagga baba ne keya kuba ye akimanyi nti amuyina naye gwe temuyina mami oli muto kaakati gwogamba oti okufiira mu bwavu oba mu bugagga mama tugende n'ekyofuna omugagga era nti bw'aba agibuuzizza tujja mugulira ku ekyo tofaayo kuwa tugende ezo tujja kumala tokyosa kati notulagawa naawe obuuza nnyo kubuulira wekiri okiwakana kati wazza kola otya sikitabuziyoakanyambeera mama atandika okuloga omwana we ate ekyo nimbye sikituufu mwoyo omusawo omuganda yakitukolera mpale ekyeyabula kati oli ku saidi yaani nze sisobola mbeera ku saidi ate nawe olabika otandisa okwasamirira ate n'oyitawo olwanali manyi ekyo si byo nali kusuubiramu nakwesiga nnyo tewandikoze ekyo kati wali oyagala nzikiririze mu bintu ebitwakola gwe bwakiraba
Uli bulogo otyo mwana goza. Bulogo otyo mukazi wo. N'otukana kuleta empale n'ogenda n'ogiwunyako. Awo matiroze. Oba okoze ate bagenda nayo. Bagamba ogenda kumuloga. Imabalogo mwakweka empale timwagiraga. Bakulaga ku empale yoweri. Ekitegeeza baba empale yange tebagamba mbunno. Balogo. Tuvuddeyo mwana wange. Oli mu kuwoza. Mama obadde njoza ku ngoye. Bambi. Ekitoo kyange. Kyebale. Ndikayo baba. Baba, sookuddika. Mbadde nyonya ngoye zange kuuza. Engoye zange nnyinza okukwata mu ngoye zange n'empale zange n'oddira. Kane neebuuza oba omanyi kati ekijombuuza. Empale yange mbuzi nakulagako olugimu. Obudde ogamba mpale ya mmeka. Balogo. Ate kwe nnyabo nze mukulu ono ye nnyoko. Bali booliko basenze. Olibona. Bene engeri bakagana mababa bingi. Balogo ne bayina mitima mibi. Omwana n'okuba waaki. Kakati agamba bakolaga neno n'olumwana bamusaba bamuyiza kwamuloga ki. alina tine yamuzaala. Bwamuzaala ezo sobola kuzaala okukka. Naye kkirizaagaana nti watwala empale ye. Njitwala wa. Kinaagulibwanga ssente kati empale yange embuzeeko owoza mbulya mmeka kati ngenza okugamba nti empale yange embuzeeko nga sinazi. Empale ya mmeka gy'oyombere? Kati kinaagulibwanga ssente. Owaayi nze mukulu wo nkubuuziza empale ya mmeka? Baba nkimanyi oli mukulu wange naye ekyokwera mukulu wange tekyetaagisa nkugambye empale ya mmeka? Baba kati kyogezaako kikyotegeeza nkugambye empale yange ebuze ng'amanyi oba oluusi omanyi kuweeri kati bulira biro tuddeko akakapala kalesigwe embula ya mmeka ngenda kuwa ssente ogende ogule. Otakimanyi bwe empale bazikoleramu ebikyamu. Ebikyamu? Kati ojja ginoonyera nze nkubuuziza ya mmeka nkusasule? Ekyokugisasula si kyekikulu. Si kyekikulu kubanga bwe yagingula. Nina ebyokkola. Bw'oba olina. Ya mmeka? Saagala ssente zo. Wabula mbadde nkubuuzaako empale yange wagindabiddeko. Kati bw'ongamba nti no ya mmeka olinga agamba nti empale yange omanyiko amayitire gaayo. Simanyi gyeri. Naye ombuuziza empale ne nkunnyonnyola nti nange simanyi. Kati ogendedde ku kyokumbuuza ya mmeka ennyo. Anti ogiremeddeko nnyo ombuuza olinga gwe mukulu wange. Nyewe nze mukulu wo. Ekyo nkimanyi baaba. Era kyova olaba nkubuuziza mu bulungi. Kati ogyetaaga nnyo? Okugyetaaga kyandibadde kyanjawulo naye nze nkubuuza baaba empale yange. Ya mmeka ngikugulire? Saagala ssente baaba, njagala mpale yange. Kati nina ebyokola kangende malirize byenkola. Baba kati bwotyo bwondese. Ate kati nkolere kinkuweeke? Kati empale yange. Ngende gikunoonyezayo gyotera gisuula. Amazima baaba nkutiddemu. Ate ontyako ki? Kati empale yange. Kati nze mukulu wo gw'otya ye? Naye baba tusula babiri mu kisenge ani ayeyalidde mu kisenge najjayo. Okebedde lwa munosala ebitano olaba nga teriyo. Temuli ntute saawa nnamba okuva saagadde omanyiire. Noonya mpale yange. Owulidde? Nze baabawo. Baba nsonyiwa sikumanyira. Akamefunawo okola ki bw'okateeka? Baba sikumanyira naye empale yange gye mbadde nkubuuza yokka yokka. Kale maliriza ebintu nange ngende nkola ebyenkola. Era nze omwana wange gwenzaala nebadde wandibadde gwe mwana wange tobitwala omusajja oyo byagamba. Nze nekutaasa kizibu kya musajja oli wano yasamirira naye ddala mwana wange mukwano gwonna nze lwaki tewaŋŋamba bw'obimanyako eri empale byagamba oyomba nnyo oyomba nnyo naye mama weepira nnyo sikwekubira kati gwomanya ekintu ekikulu wekityo n'otaŋŋamba empale yanfuma buvumi yajja nankabiranga mutu wange akabira mukulu we okitegeera nanga baaba empale yange embuzeeko ne mugamba ekubuzeeko ekyo ononyeza onange ekubuze nagamba baaba empale yange yasasa ekoze eki ebuze ne mugamba yammeka nkuwe sente ogenda okola eki ogigule kati onyabo nze abeera mama wekubira nyobaaba nange nakugamba empale lwogijjamu olina ogyoze emmesi oba yagibbanga tewagyoza nedda maama kakati okakasa otya nti muganda we yagibba nebulaga nti nogowabba empale nga ngibba wanze ngenda mu kisenge ky'abaana abakulu abo wano waliwo mukyalo omulala okujja ku maama oli mwana biki kati kakati mukyalo ebwani omuwala ono embeera eriwo ne famire gyozzeemu ogiraba kati
kugula bwongo obwo n'osalawo bulungi nnyo. Ono sigana mukwatibwa nnyo kisa naye ate gwasobola omukwatibwa ekisa n'osalawo ku mutima gwo. Mukama wange muno togenda funa mukazi n'omu. Ate kayenda. Genda mugagwe tukuwonye. Oyasabye n'oyambala kiruggwe. Atubira nyuma kwa Asitani kwa chanda n'otubira kwanga totegeera. Emitwalo dangana ganuma. Tujja kwawukana. Ulira sente zayo yako kusente. Mitwala alako nyamba. Gamuwabire. Samu wa chama chichalaga sachi. Osobola sasula. Samu wa mwana. Omwana akulagana. Njamu kweriza opesente dangana. Wanji. Nasanyuse nnyo okulaba. Obadde obuze. Mbadde mbuze. Kati wansi. Mujebale. Kale sebo. Aya mujebale Kale kusi. webale kunyolera. Bale kusi. Obuze. Mbuze emirimu naku zino gy'amaanyi. Mirimu mingi. Kirungi obeere ng'oli mukozi. Era munnange nkola kolera ddala bakadde baluwa. Mama ajeerange. Nange kugyambalabiko. Suulidde omwoyo. Nange Asobola okulabako kale mukadde obadde eyo onzika nziye mbalabiko. era ddeyo sebo mama sibye mkyese kugyebale kale sebo namujebale kale mama okulika ekkubo nandiyise mbulungi ngenda gikyeru. awe tuli mpola mpola muludde okujja okulaba Munange maama emirimu emirimu ennaku zino mingi mingi ennaku zino kandi terina bujja kulaba ku bakadde naye ngambe olwaleero ojja otulabeko kanziye mbalabiko munange. tusanyuka okulaba Janati kozi nabadde ntegese okutumako obwedda neerabidde Mama ate kuntumako. nedda olugoye lwange lwe lwetaaga okutwala ew'omutunzi mu bwangu Naye ofunewo mama kabo awa. nedda Obwedda nga tontuma. nedda si mu bubi okole obwangu osobole okukomawo mu bwangu tufune ka booda mu bwangu oluntwalirayo mukyala aluntungira bulungi nga bwatera okunkolera Oba ntutwale wali ewa mama nedda nagamba dutwala eri ew'omutunzi wange yamanyi naye mama tofaayo ankolera ekirungi ekisinga naye mama nesente zirikola obwangu nookomewo mangu naye mama tonkoze bulungi. nedda kola Obwedda nga tontuma. kati obwedda wendi kati bwentuukidde kankutuma okinkolere mu bwangu kuba olugoye olwo ndwagala enkya mu bwangu twaleyo okomewo mangu olulekeyo jjaddono nayo ku makya Kale mama. eyanziza Wasagala kole busiru bwe wamu okutuuka n'okulaga empale mu maaso ga nnyazaala ate nga n'omwana wange mulenzi obusiru bwabona nagenda Omukulembeze ndikwenda okutegeeza wano olukiiko luno lwe tulimu olwaleero luno nga nsimbula okujja nti bw'aba badde ebyokuwuliriza esente dange emitwalo 4 omwana we yayiddangu noni muleete kuba nze kyona kyona bakiremye esente wendiremye tusobola kujja bujja wakiri kunjanga amukubye geza geza wewana sajja akatono kana akampi ze badde ngamba ogende n'ono omukulu maama njagala Janati. kati Janati gweoyagala guwa muzaala nze nkuwadde gwe nazaala gw'oba ogenda naye yoba mwesirwazaaki nammwe omuntu omukulu n'akusiimira ate n'osigala ng'oddaawo okanula bukanuzi maaso Maama njagala Janati gwe ogenda naye. Maama abantu abo abakulu abazaddeko babonyaabonya
bwe bagenda mukyala eyo genda okuziika obusajja buno bwe basooka okwagala baddiŋŋana ate maama n'ekirala omukyala oyo ng'azaddeko omusajja atuka okujja n'aleeta school fees ne baddiŋŋana oba okyali nga bakuba essimu nti ate nazaala afudde era n'atuka ekisa n'akola ki n'addayo maama njagala Janaati gwenja okweteekerateekera nga nze teekateeka olowooza waliwo ekyesaamuteekateeka kyatamanyi olwaleero ate nawe olinga mbuzaabuza nze nkugambye obukulu bw'otwala saagala ommaleko mirembe kyogamba ti omwana owange yazaalazaalako dda mukadde nnyo bw'otwala omwana wange omwana buli ssaawa ajja mu muto buli ssaawa abaana balenzi buli ssaawa abaana basajja balala naye oyo tandaganga ku musajja okugjako eyasooka bwe biba byagana yakomawo n'atuula neyeetereza maama njagala Janaati kati Janaati bw'aba abuze sirina kyakola tosobola kungoma bigambo oti n'ebyo ogenda kukola otya mulebese sente dange ndireka wano bwe bati muli kudimpa wakiri kunja nga nkukubyemu ani kugenda okubanga bwegeza weewaana mukuboyo geza weewaana geza wetenda geza olageko gezaako gana amakotegere gani sajja munakukawasa omuntu bwe nkwetegereza era ne nkupimapima amagezi go nga bwe gali kindabikira nti oyagala oli omuto gw'osuubira nti talinayo ekyamanyi oli omutya kuba yabakuguka amaanyi galabika matono naye amaanyi bwe gaba amatono ate toddawo kunnemesa ki ekyenjagala olina kyoyagala naye ate nze si kyenjagala mu maka gange olina okutwala omwana omukulu maama njagala Janaati badde ngamba bwe mukutuka obuwalaata bubamuko ku magezi musiruwala busiruwazi mutyo nabulaba obusaati obutawera bwajjawo obira wano naye aze kunona mwana banange maama ate kikidde eddakomawo komawo bambi mami muveeko singa otule wali bambi mami mwezenabyebyetambira ddaotunuulira omuntu ajja okunona omwana w'omuntu nga naye ali awo alyetagabulagabula zikyakola abangambula mami muveeko mami ebwatyo mami muleke byayogedde tusaba tusonyiwa amaama agendere okwogera kyayagala naye nze mbadde nze wano nga nze kulaba Janaati bwaba Janaati taliiwo kangende simanyi ne bambi kimbadde nsaba njagala Janaati era wataliiwo kangende bambi kusaabusabira eddembe Janaati wataliiwo kangende Janaati gwenjagala era Janaati bw'anaabazze nyinza n'okulekera ssente n'onkubirako bw'abanga azze era bw'oba tosobodde osobola okuba ku dduuka ne baŋŋamba n'enzerera Janaati ne gwe sikwagala nga nze nkwagala kati nkole ntya kalazeewo matooza tagenze kati olwa kagambye eki mukagala Janaati naye bannaye obutasoma nabwo busiru n'omuntu bamulabira bulabuzi nga mbuzi omuntu n'alaba ekiriwo era alinde bamulabire mbu Janaati mama nawe twagirwa kale omusajja teyasoma gw'ovuma gw'olaba yasoma naye mwana wange ate weebeereremu emikisa gikyajja olowooza oweddeyo kusente abedde ku sente n'amaduuka sente n'amaduuka ajja kwessa olowooza mu nnyumba mwete bwe mwabadde atudde omanyi kyanateekamu kimukomyawo gwe guma kakoonemu ako kaffe kababiri kusirika kisajja ko toyina magezi kyobala nakulekawo
Ani kwa fumebwe. Nzamazima gali nti nzikantwale mukyala wange kantwale mukyala wange ate gwamwewadde ebisigadde nja kantwale mukyala wange kiri bwekiti oyagala kutwala no mukyala naye ebibaddewo biraba mu bufumbo mugenda kuba mwerangira binakola sijja nzika mutwale bisigadde tunetereza sebo tekigenda kukolera omukyala ono kasigale yesaliriwo lwaki tokkakkanako sirikako toddamu kuyombera wano emyaka gyo okyali mu bino ojja kubeera na puresha ya bwere sirika omusajja oli sebo oyagala ani njagala ono olwo okyamwagala Nze kyerenda wano kiri kirala sente dange. oyagala sente zo ebitwala sebo ahana sebo sebo tugenda bwera owulidde ndiwulire tugenda mirembe oba ogaana tugenda mirembe oba ogaana wabadde tugenda mirembe oba ogaana tisobola kuyikiriza ojagenda njawa kiringa kakubye njawa kiringa kakubye ensonga zonna ndowooza muzirage tugenda kubanga tukwatagana olunaku ndowooza lugenda kubeera lwa Saturday. Twasazeewo ne tugamba nti abantu mulina okubaako ne bye muyiga. Abantu abakola ebintu ebitaliiyo bangi nnyo mu nsi muneeno tubaleeterako batono naye abasinga obungi mu maka gammwe ebintu bikolebwa. 07969685 gwe wenna atawanyizibwa obulwadde obwa ulcers. Otawanyizibwa obulwadde obw'omugejjo nabwo bulwadde toyina maanyi mu kisenge naawe ng'amannyo go mu butuufu gava mulimu kulimu olw'ebiwuka. Nkubiraako n'oba bweru bw'eggwanga eddagala likutuukeko osobole okuba ng'ojjanjabibwa. Mukitegedde obulwadde obwa ulcers mubwanguyire kuba kati butambudde nnyo era buli nnyo mu bantu. Omuntu obeerawo n'omira eddagala ery'enjawulo naye ng'omizisa oba olimizisa amazzi matono ne lituuka munda ne litasobola kubeera dissolve ne likola obutwa obwo ne butandika okukuba ebituli mu byenda ne bigenda mu maaso n'okuba nga bigaziwa. Togayala na bulwadde obwo bujja tuuka ekiseera nga buli expensive ng'amawuggwe go galimu ebituli nga n'omutima gufunye ekikyamu omutwe nagwo nga mu butuufu gukuluma olutata amaaso gajjeko ekifu. Yanguira ebintu ebyo osobole okuba nga mattu naawe obeera n'obulamu obweyagaza. Lwaki bakugaana okulya amatooke ne bagaana okunywa amata ebinyeebwa n'ebijanjaalo? Bakugaana olw'ensonga nti ulcers ziba zigenda kukulira ku speed kasitooli ebintu webityo. So janjaba obulwadde obwo oddemu oli ebintu byo nga wali olina obbirya oddemu mu bulamu obulungi
nga bwe wabulimu emabega. Mukitegedde? Nze Ssegawa Mulishid nkubiraako twogere endwadde ezo zonna tujja bbanga tuzijjanjaba.